ndowooza wiiki nga 2 oba 1 emabega twali mu nsonga za omusumba Jengo mu bintu byali ebya kitaawe omusumba Yiga. Kakati wiiki eno tunoonya ku Aisha omu ku baali abakozi ba ABS ennaku zino yavaayo akola bibye n'abaako byatubuulira n'atugamba ekisooka abalimu bagezeeko okubanga bafuuka banga TV ya taata waabwe esigalawo kubanga musumba byemu ku bintu byali asinga okwagala era n'emboozi yenyuya n'agamba nti wolense bwe bajjako TV musumba n'alwalira ddala ebyaddala. So okusinziira ku Aisha bwe kibanga ebigenda mu maaso bwe biri wabagamba bino nti n'abantu simanyi abafu tebafa bikoze bitya Yiga alina waatudde tafa ng'akaaba okusinziira ku Aisha. Kale tuwe emboozi eyo ku budde obusigazi betusigaza. Wala was my home. It is my home. Era navaayo nsiibudde bulungi. Era omusumba njogera naye bulungi. Manager abaddeko mbadde njogera naye bulungi. Okitegeera? Naye I had to think about me. I had to think about myself. Yes, I am here. But is this place going to take me to the level that I want? Nateka wansi ebintu bingi on the table. Njagala, yes. There is no time ginandigambye nti bwe nawulira ebibadde bigenda maaso mawulire. Nawulibwa bubi. Ngamba kintu kye natandika okukiraba nga it is thinking like that. Sikyagala. Naye ate tekigenda kuntwala ku gate eri njagala tuukayo wali. Ate oyagala njogere ki? I expected all such kinds of insults. Nzita insults. Era nkimanyi abantu bambagamba Aisha yavaayo ate nga ekintu bwe kiba tekitambula bulungi, she's the cause. But ababoogera tebamanyi kiki twali tuyitamu okuba nga tuvuga ekidduka ekyo. Tebamanyi oba engine yali ekola bulungi, oba gearbox yali ekola, oba sente nazirina, you know? Oyo amanyi ekituufu era nkimanyi nawe kyamanyi oyo ateeka okuba nga yakugamba ekituufu. Naye mulimu ebintu ebimu bye mbasaagala kwennyonnyolako. Buli muntu ali entitled okulowooza ky'aba ayagadde about me. Ekikulu nze mmanyi ekituufu. Ekikulu gye nava bamanyi ekituufu. Okitegeera? Bamanyi n'ensonga lwaki navaayo. You understand? So oba ekidduka omuvuzi yali omubi oba ki navaayo. Mukwano gwange muganda wange Paasita Jengo, let him think so much, so hard. Afuneyo time alone because kati kiki alowooleze emmotoka eyo kuba kireka badrive ekyabatagala agirowooleze yeebuuze ki kyayagala ebeere. Bw'anaamala okutegeera ki kyayagala I know akimanyi naye ayongera okukola ki okitegeerako nokyefumiitirizaako. Bw'omala okumanya ki kyoyagala emmotoka yeebeere, that means ogenda kulowooza nnyo kwani agenda okutereeza emmotoka eyo. Omupiira guli mu ngalo za musumba yaheadinga estate eyo, public gwemanyi. So yalina okukola decision eyenkomeredde. Bino byali abanko ogambe ntya. May his soul rest in peace, but on his deathbed that gentleman yagezaako nnyo okulaba nga sasula emisolo gya TV eyo. Nenga naye yeetaaga eddagala limujjanjaba. Kitegeeza ki? Yayagala TV yeebeereko. Bwe yali kigambibwa, bwe yali akyali mulamu yagamba ye bw'alifa ayagala we bamwebasa
bamukolera akayumba. Akayumba ako mubeeranga mu TV. Nga TV ebeera ku kyolifa teweerabidde. Kitegeeza ki? Nga TV one time baatujjako ompewo. Yali UCC, yali Signet. Musajja oyo yalwala. Eddakiika eyo n'afuna ekitengo. Musabye akalondooza. Yafuna ekitengo ne tumubikka omukeeka. Just because TV bagijjeeko. Yali ayagala TV ye. I just wish abantu b'omugenzi babeera ne love ya TV omugenzi gye yalina. I just wish. Byonna ebigenda mu maaso bwe bibanga ebyogerwa bituufu nti abantu tebafa. Nsumba Yiga gyali akaaba. Kale tumalirize. Tumaliriza. Mwebale kwekumira ku telefayina. Olugendo olwaleero tudde mu tusinkane ku theatre na Bonita, best friend live on stage, abazanyi bonna nga bwe twabadde eggulo still bwe tugenda okubeera oba kalaba kuzannya best friend bonna 2,200 ku 5,000 VIP Zaya Flores nampijja mbeera ne mukulu munnange yogera amannya go sirina budde obukola ki obajjukiza amannya gange Saimo Kawalata, Tata Miracle, Tata Dylan, Mwami Patu binyuma nga buli kimu ekyo omuntu akimanyi mwe mujjeeyo Mbuno